okukkiriza twenyonyoza Mukama nga tusobezza ng'abavubuka tebatugambako tukkakkane Omukama ajja tusaasira nga bwe yasaasira Omutemooli tumusabe atujjukire mu bwakabaka bwe eyo waggulu twesiime wamu naye yo Yezu kabaka waffe. Baganda bange muli bavubuka mwewandiisa okulonda kubanga abavubuka bangi mbalaba naye nga banalonda muli bameka kyekintu ekikulu bwe mba mwewandiisa mugende mulonde ate mulonde omuntu we mwagala nga tebabakase kubanga eddembe lyammwe lya constitution bwe mubanga muli wakanya mugende musome ebbaluwa yammwe abepiskopi ba Uganda gye bakawandiika bagamba ababishopu tebannabakwogera bayogera mu bbaluwa eyo naye kyamukisa bubi nti mu Uganda tumanyi kusoma twagala batugambi bugambi naye nga twesomedde ebigambo mu bbaluwa eyo abepiskopi babasaba mwefeeyo okulaba nga mulonda ate mulonda abantu abalungi abanatufuga obulungi ate mubamanyi awo nno mukozese obuyinza bwammwe Katonda bw'abawa ne constitution bwebawa okukozesa okulonda omuntu omutuufu nga terebakubye ku mukono era tusaba bonna abali ku ntereeza eyo balina okutaataaganya ddembe lyammwe okubeera nga mutuukatukubombe kubanga ddembe lyammwe ebirungi okukola ebintu awo nno mwewale ebikemo ebyokubaleetera ate okutabula eddembe eryo lye babateekamu kubanga obusungu mwefuge mukakkane obusungu bujja kuleetera ebizibu ate ebiraga nti obujagalalo butuuse kubanga mwereeteddemu ebizibu ebyo mubeere bakakkamu mukole omulimu omulungi ogw'okulonda nga tusaanidde tusaba Omukama ayambe waleme kubeerawo mbeera nga gituwudde mu ggwanga erimu eryatabudde ebyokulonda ensi negivumirira okufaako bwe bityo bikyamu nnyo ebyo era bivumirirwa bebeere nga buli omu afaayo buli muntu Munnayuganda yenna afuba okulaba ng'ebyokulonda okujja tekutabukizibwa tusobole okubeera nga tufugibwa nga ffenna tuli basanyufu nti awangudde yasaana okuwangula atwala obuyinza bwonna tubiteeke mu Mukama tusabe essaala nnyingi nnyo abepiskopi bajja tuwulira essaala kijjidde tunasoma essaala ezokulaba ng'okulonda kugenda bulungi ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'ensi yonna Mukama abeere nammwe mba mukkiriza okukola si ebikyamu babakozesa ebintu ebirungi nga abavubuka bewandiisa temukola tusobole okunyiriza ensi yaffe mubaswaze abagala okubakozesa ebikyamu mubeere banjawulo basobole ebigambo ebakalire ku mumwa abadde baga nti muli bavubuka bakyamu mulage nti muli banjawulo mulage nti mufuna n'Omukama mu sakramentu ya Eucharistia Kampala Archdiocese kyensanzeemu nti buli parish eyagala ku Sande mwagala kufuna omusaserdoti abasomera emmisa nabadde buloba ku Sande ewedde ne baŋŋamba nti ku muparish eyo buli Sande bafuna mu parish yonna bafuna mmisa ezisukka mu 26 ne baŋŋamba bishop twongere bafaaza kubanga bafaaza tebakyamala nembabuuza muliwo bameka wano tuli 5 kati bwenaawaabo abasosolote 25 ebuloba esaza linaamalako litya naye nembuuza ekibuuzo nti abasembera bali bameka nti awosi yazifikawo bufisi kakati misa basoma zaaki temujja kwejjusa temujja kusembera twagala misa zibaga saaki
abavubuka mwebale kusembera ngamba basembera mwebale kufuna masakalamento mwebale kwejjusa mwebale kufuna sakramento ya Eucharistia mwebale kufuna sakramento ya matrimonio obono yekato baye waso ono yani aliwo kati manyisi bawula ndimpita mparishe zeyo na yonna nembuza okulembeze bavubuka basaba bavubuka n'abavubuka ndi mujje wano nembabuza ne mufuna amasakalamento nedda tukyetegeka ekyo kikyamu buli okubeera sabavubuka oba n'abavubuka olina okubeera ng'ofuna amasakalamento bw'oba tofuna togendayo ate nkyetegeka ate nyina kunyamba ate soka weetegeke kubanga tibagamba bino byakuwandika kakati bw'oba ogenda okubeera ng'okenda palamenti olina okubeera ng'olina ki senior 6 olaba era bannaffe mubalawe batagala bintu bitabubukidde bw'oba tobulina toqualifying awo nno sabavubuka sebo coordinator kirondoole kino kubanga mbalabayo nnyo bonna bangi abalungi nnyo bagira ki naye kati muzibe atwale muzibe bannaye kijja kubeera kizibu nnyo obuvubuka tekitegeeza nti tulina kukoleramu bikyamu n'obuvubuka osobola okusobola okubeeramu omutuukirivu nga Yesu bwe yali ng'omusajja ono paapa gwatuwadde omutuukirivu gwe yakalanga Papa Leo gwasookeddeko lubaye gwasookeddeko omutuukirivu Carlo Acutis musobe ku peegi 14 mu katabo kano waali muvubuka myaka mito ate na muzungu ogandini yandibadde ewedde yaabo naye yakola naye naga nti kankole ekyange kyenkola ku mulembe gwange n'abunya okumanyisa sakramento ya Eucharistia ne bategeera Eucharistia mu sakramento nga ye passion ye ng'akozesa omulembe digito gye tulina kaakati mweyakolera bwenjoga nti ate naye yabikira Yesu yabikira Maria n'abeera mu kereziya buli bbanga n'akola naye yakozesa amagezi Katonda ge yamuwa n'afuuka mutuukirivu kati ali mu ggulu muvubuka yakagamba nti emyaka gyaffe anti ogimanyi bishop era egyaffe ogimanyi kati kamala okukulaakulamo nkaddiweko ntereere Katonda twagala nga bwe tuli mu myaka gyaffe tutereeremu awo tubeere batuukirivu nga Paimo nga Daudi Okero Gido Irwa baali bavubuka myaka 18 17 nga Kizito omuto omutuukirivu yamutuukirivu ali muvubuka n'asala okubeera omutuukirivu mbeesiimisa mu abali wano mwenna muli batuukirivu okuzeekubira nno ndini mutuukirivu kizibu nnyo naye Omukama ffenna atuyita tubeere batuukirivu tufube okubeera batuukirivu kubeera kufuba kwagala kufaayo tufube okubeera nga tuli ekyo Omukama kyatusuubiramu asanyuka okulaba nti gayaza yenna leero obutuukirivu bujjudde awo bunyooka bunyoosi abaana bakuŋŋaanye abaana ba Katonda basa mubeera abajulizi essira alisimbye ku bujulizi ekitegeeza witness okuwa ekyokulabirako ekirungi to Jesus by living a friendship with him which leads to building peace and becoming missionaries for Christ. Papa Leo abakubiriza mukozese okukkiriza faith okuwona enjawukana mubeere mikutuuja ddembe mu nsi yonna abakuutirira ekibi kireme kulya mitima gyammwe
wabula mweyise bulungi. Basebo ne banyabo mbaagaliza kujaguza obulungi olunaku lwaffe luno Yezu lwatuwadde nga si wakisoboka naye nga lwe lunaku lw'abavubuka mu Ekereziya mu ngeri enjawulo tusaba abavubuka mwenna gye muli mufune akadde ate muwulirize nnyo obubaka bwa Ssaabasumba era Ssaabasumba akubiriza buli muvubuka okukola nze ng'omuli ate neenyumiriza nti fe abamu mutula wano okubeera pro parliament naye twasookera mu kuzimba olwaleero mu mirimu gye nnakola nazimbako kubanga nina architecture engineering tosobola kukola bya pulaani nga tomanyi wajja ogenda biteeka so mbasaba abavubuka mube nga temwetamwa mirimu muleme kunyooma mirimu mutwale nti ku lunaku lwammwe buli mulimu gw'osobodde okukola nga lonnatuuka mu guli omulimu omunene gw'oyagala oba white collar jobs negina emirimu nga gisobola okukuliza akasente kasita butababubbi kasita bubanga si kuvuma mikwano mukole emirimu egyo naye ate mbasaba tuli mu kaseera ka kulaba mukulembeze ekigenda kufuna abavubuka tubebaza abenyigire mu nteekateeka eno nga mugenda tulonda naye tubasaba temwenyigire mu nteekateeka eno mu ddembe naye ate nammwe abakuuma ddembe ate abavubuka muleme banoonya nga mubakuuma mubateekako agasango olwokubanga mubalaba abaana bato babalaba abavubuka tubeere ne Uganda ey'emirembe Uganda egende mu kalulu omuvubuka yenna takwatiddwa naye omuvubuka yenna tatuvulugunyiziddwa oba ekyo kyakkirizibwamu nga tubeera mu January 2026 tusaba buli omu beera ng'omaliridde okulaba nga Uganda esigala yeeyongerayo nga n'abavubuka baffe basigala mu ddembe ate nga temubakutte kubanga mubalaba bato mubaleke bakuba akalulu nga we balaba nti abo abantu be basaanidde. Ekyomuza abavubuka mulimu ebbula ly'emirimu obutuufu ekibiina kino ekyabavubuka tebalina mirimu era babali awo beeyiya abamu batunze amapoloti kugula pooda naye okusomooza okuffe nga mu Ekereziya tugamba tulina okukumalawo kubanga tulina enteekateeka ez'enjawulo kubanga nga abavubuka otereka okuva ku mutwalo paka osobola okuba nga weekulaakulanya osobola okuba nga weewola ssente mu banka ng'osobola okugula poloti osobola okwezimba naye ekirala abavubuka bangi batya okuwasa batya obuvunaanyizibwa tujja kusa omuvubuka alina emyaka 4 naye nga talina mukazi talina mwana ate omuvubuka talina mukazi atalina mwana ng'olina obusobozi nga functioning obeera yabayaba so mbasaba abavubuka tubeere bakalabakalaba tuwase ate n'okunyuma na mirimu. Msazi Vincent nandi Ssabavubuka Konge Parish olwaleero tuli wano nga tukuza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna ng'Abakatuliki olwaleero abavubuka tuli wano okujaguza olunaku lwaffe tukubiriza abavubuka okuvaayo okulaba nga tujja okujaguliza awamu n'okutwala Obukatuliki bwaffe mu maaso. Olwaleero tuli wano nga Ssaabasumba Ssabavubuka omukulu atukubiriza okulabika nga twenyigira mu bukulembeze olwaleero Kasozi Vincent nange nesimbye okuvuganya ku basente b'eggombolola eno tujje tuweereze Uganda kubanga emiti emito gyegigumiza ekibira. Olwaleero Uganda yaffe tulina okuvaayo okulaba nga abavubuka nga tuvaayo okukwata wamu okulaba nga tugikulaakulanya neeyanziza neeyanze